Abasomesa ba ssettendekero w'e Kyambogo abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Kyambogo University Academic Staff beemulugunya olw'embeera embi gye bayisibwamu ate nga bakola omulimu gwabwe bulungi nga tebalinamu kyekubiira. Bano bagamba nti ssettendekero w'e Kyambogo yabamanyinswa w'obujjanjabi era nga bwe balwala beerabirira nga bo. Abasomesa bano bagamba nti yunivasite yabasuubiza enswa w'obujjanjabi naye okutuusa kati tebannamubawa era balabudde nti okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu senga ssettendekero tabawa enswa w'obujjanjabi banaalaba akanabavaamu. Omwaka ogutandika July 1st 2017-2018 twetaaga insurance ya abakozi mu University Kyambogo, omukozi n'omwami we oba omukyala n'abaana bana nga university yibasasula. Bano era baagala n'emitendera ssettendekero gyeyitamu okubakuza gigonjoolwe nga bekikwatako balwawo okubakuza. Kituufu kiri nti okutambula okw'okulonda vice chancellor tulina kutambula mu mitendera emituufu era emyerufu. Awatali kwekyo tetujja kukkanya n'ebyo ebinaavaamu. Abasomesa bano bategeezezza ng'ekyokulonda amyuka akulira ssettendekero waabwe bwe kiteekeddwa okubeeramu obwenkanya n'obwerufu oba si kyo tebajja kwetaba mu kulonda. Samlanifa, KTV, amalindirire.